Abakulembeze ba FDC abaggya babanguddwa ku ngeri y'okukolamu emirimu gyabwe ng'ennono y'ekibiina bw'eri ku bakulembeze abapya. Okubangulwa kuno okukulembeddwa Pulezidenti wa FDC Patrick Oboy Amuriat ssaako ne ssaabawandiisi w'ekibiina Nathan Nandala Mafaabi. Therefore, we intend that this message of oneness, of bringing people, of dialoguing, bring people together is something that is very good for this category of leaders, because then they are going to go to the population, because this is really a mind game that we are talking about. In actual sense, we do not have factions in this political organization. I've always said we have one FDC. There's no faction in Katonga. The FDC that is well recognized under the law is the FDC that sits at 1164 Entebbe Road, and a place that is commonly known as Najanankumbi. So factionalism is something in the mind of the population. It is a creation of some of our friends. It should never have happened. It should have been described as people who have broken away rather than people who are still within the FDC and operating a parallel organization within. Ofuna abakulembeze abapya olina okubayisiza mu buvunaanyizibwa bwabwe, olina okubayisiza mu constitution egamba ki, olina okubategeeza nti buli omu okuva leero agenda kutunda kibiina kye, buli mukulembeze ategeera obuvunaanyizibwa bwe okuva olwaleero. Naye tutadde nnyo amaanyi abakulembeze abanneeka bakulu ne ku bakyala n'abavubuka. Tovola tuyisa abantu abatusingako okumanya ebintu bino, okulaba nti batuyisiza mu topiki ezo eziyamba abantu baffe okubuka obukulembeze, n'obeera omukulembeze w'ekibiina nga kyoyogera okyogera ku lwa kibiina, era ng'otunda kibiina gyonna gy'olaga kati pulaani n'okulaba nti tugenda mu bantu batya tutunde ekibiina kyaffe, tukunge n'abantu beegatte ku kibiina. Mu lukuŋŋaana luno abakulembeze ba FDC basambaza ebyogerwa nti ekibiina kirimu ebiwayi. Oluvannyuma naye nga twetandikidde ku bino ebyatulese ku puroguramu, naye kati ngaffe bwetulaba aba FDC tetukyalina budde, ate buddamu kuyomba buli obuyomboyombo butali mu butonotono. Tuli ku pate ennene, omuntu ali ku pate ennene tatunula bbali ate kugaa nti gundi akola ki. Naye tulina obuvunaanyizibwa era nga bakulembeze bannaffe abagenda sayidi n'okulaba nti tubajjukiza n'ekibiina kino kyabwe, twakitandika ffenna tukyetaaga, tukolere wamu tutwale eggwanga mu maaso n'omulamu omunene ogwatandisa ekibiina gwagalokolako. Anaasobola okujja ajje, abatasobodde tujjamu kuyega mpolampola mu budde bugenda mu maaso. Naye kati si ensonga enkulu gye tuliko, ensonga enkulu tusobola kukulembeza bano abajja tubatwale mu maaso. Abakulembeze boogedde ku bukulu bw'okubangulwa kuno. Ekibiina kya FDC kye kimu ku ebyo ebyetobeseemu enkaayana z'obukulembeze ezaavaako n'ebiwayi ebibiri, ekimu nga kikulemberwa Amuriat ne Nandala Mafaabi era nga kituula Najanankumbi, ate ekirala nga kikulemberwa Erias Lukwago n'Ekizza Besigye nga kituula Katonga mu Kampala.